أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatendo amalungi amajjivu gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akyatukumye nga tukyali balamu. Tumusaba asebengera n'emirembe omukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Olw'obutamala biseera, pulogulaamu yaffe y'olwaleero tugimanyi. Tuba tuddiwamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute, nabwe kityo yatwegaseeko dda era tugenda kubeera nga tutambula ne puroguramu eyo biidhini subhanahu wa ta'ala. Enda musaba asooke abeereko obubaka obw'enjawulo bw'aba abatuusaako insha Allah, ate tugende mu maaso n'ebibuuzo bye tulinawo olwaleero. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبتوليز منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza ekitiibwa Allah, tumutendereza Allah waffe, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, neekuutiranga nammwe sibaleseeyo okubeera ab'obuvunaanyizibwa mu ddiini eno, okugikola n'okunoonyaamu okusiimibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mbakuutira abooluganda abaisiraamu okuteeka obwongo bwammwe ku ddiini eno, olw'ensonga ow'ekitiibwa Allah teyatutonda kubeera ku duniya kuno mbwe kikulu kulya, mbwe kikulu ennyo kunoonyerezaamu binaatutambuza mu duniya. Ebyo nno mwana wattu bijjira mu other factors, naye ensonga ekwatagana oba ensonga enkulu lwaki Allah yatutonda, tahqiqu l-ibada, tubeerenga tutuukiriza okumusinza Allah. Qala Allahu ta'ala, wama khalaqtu l-jinna wal-insa illa liya'budun, saatonda majinni n'abantu okujjako ensonga enkulu kunsinza nze Allah. Qala Abdullah ibn Abbas, illa liya'budun illa liyuwahhidun, yagamba Abdullah ibn Abbas tekigambo kibayita illa liya'budun, Allah yali ategeezaamu nti illa liyuwahhidun, banjawule mu kunsinza abaddu kyekyabantondesa, nga babasinza basinzanga nze nzekka Allah, tebangattangamu, tebagatta mu kusinza kwabwe kitonde kyonna. Olwo wetwalira omukisa guno okutegeeza abantu nti bannange ensonga ekwatagana n'okusinza Allah nkulu nnyo, tugiteekeko obudde n'obwongo. Hadisi ng'era nkulu, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuga nti wekitiibwa Allah yagamba, ya ibadi innama hiya a'malukum, baddu bange gino emirimu gyammwe gye mukola, uhsiha lakum, ngibakuŋŋaanyiriza, thumma uwaffiha, Allah buli mulimu gw'okola agenda agukuŋŋaanya. Allah n'agulabirira
nagukutelekera Allah. Yagamba wekitiibwa Allah, faman wajada khayra, alisanga obulungi, falyahmudillah, agenda tendereza Allah. Waman wajada ghayra dhalika, alisanga ekitali bulungi, fala yalumanna illa nafsahu, tanenyanga yenenyanga yekka. Olwo wentwalira omukisa guno okutegeeza abaddu, gitandika okukuŋŋaanya n'okukola. Buli muntu atandika okwetunuulira ye yekka nga totunuulidde bitonde birala. Maadha taksibu ghada, ogenda kukulembeza ki, ogenda kulaga ki Allah enkya? Kyogenda okukola enkya, kyogenda okulaga Allah nti nakola ki? Wekitiibwa Allah ekitukoowoola nakyo mu Qur'an. Twala omukisa guno okutegeeza abaisiraamu nti bannange, ensonga y'okulaga Allah enkya kyogenda okumulaga nkulu. Sala amagezi okulaba nti ekisawo kyo okijjuzaamu birungi. Bangi mu bantu ng'ebisawo bye balina babijjuzaamu mayinja, babijjuzaamu bucaafu. Bagenda kusinkana Allah nga balina kye bayita nadama wannadum. Omuntu okubeera nga yejjusa la yanfau, tegenda kugasa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. So twala omukisa gwe tulina okubeera nga tukoleramu ebyo bye tugenda okukulembesa mu maaso ga Allah nga birungi, nga tetugenda kunenyezebwa yadde okuteekebwa mu bibonerezo. Tusaba Allah ataasa ebibonerezo. wa barakallahu fika. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeerenga ataasa. Ekibuzo ekisooka tugamba nti Sheikh, tusaba kutulambulirako ku lugendo olw'okufa. Tusaba kutulambulirako ku lugendo olw'okufa. Ndowooza Sheikh mugatire ddala noono bifaanagana. Agamba nti Sheikh, nsaba kunsanyusaako ne ku mawulire amalungi ng'omuntu afudde mukkiriza omusiraamu, ne ku mawulire amabi eri abo abatakkiriza oba abakafiiri, okuviira ddala nga omuntu yakafa. Olugendo lw'okufa marhala, stage na mutendeera Allah gwassaako ebitonde nga Allah baga nti latarkabunna tabaqan an tabaqin. Abantu bagenda kuva mu stage nga bagenda ku stage, oba ku mwaliriro nga badda ku mwaliriro. Bagenda genda nga oli bwabeera nga alinnya ensolo n'agivaako nadda ku ndala. Latarkabunna tabaqan an tabaqin. Abantu bagenda kuva ku mwaliro nga badda kuki, bava ku mwaliro badda kugunnaako. Era wekitiibwa Allah tabaraka wa taala khalaqa an-nasa atwaran. Allah yatonda abantu nga bayina stages ez'enjawulo, marahil wa tabaqat. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatonda abantu nga tutandikira mu mazzi. قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. Omuntu atunuulire Allah mwe yamutonda. Khuliqa min ma'in dafiq. Allah yakutonda, yantonda mu mazzi dafiqin alladhi yatadaffaq, agatirika. Amazzi agatirika oba agasammuka. Khuliqa min ma'in dafiq. Bwamalawo Allah tabaraka wa taala afuula omuntu ekisaayisayi. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq.
Allah yatonda omuntu ng'amutonda mu kisaayi, alaq, clot of blood, kisaayi. Allah mwe yatonda omuntu. Owekitiibwa Allah oluvannyuma n'atonda omuntu mudgha, mudghatan mukhallaqa wa ghayru mukhallaqa. Allah yatonda omuntu bw'ava mu kisaayi afuuka ekinyamanyama. Oluvannyuma Allah ekinyamanyama n'akiteekamu amagumba, yakunu idhaama, tufuuka amagumba ageepanze mu nnyama omwo. Tubeera mu lubuto lwa maama waffe, bw'aba maama baffe. Allah n'atuteekamu ebbanga eriwera lya myezi 6 oba emyezi 9 nga bwe kyajja mu Qur'an. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Olubuto n'okuyonsa kwonna Allah yakubalira emyezi 30. Bwe tujjako emyaka 2 emyezi 12, waba wasigaddewo myezi 12 ne 12 gy'emyezi 24, waba wasigaddewo emyezi 6. Kiba kitegeeza omwana ku myezi 6 asobola okuzaalibwa nga mulamu bulungi. Kati omuntu okuyonsa n'okuzaalibwa oba olubuto n'okuyonsebwa Allah yabibalira emyezi 30. Amma okuyonsebwa Allah yakisarraha mu Qur'an, walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radaa. Abazadde ababiri, walwalid yagati walwalidat, omuzadde omukyala oba omuzadde omukazi, yurdi'na awladahunna, abazadde abo abakyala balina okuyonsa abaana baabwe hawlaini kamilaini, emyaka 2 nga gijjudde. Liman arada an yutimma ar-radaa, eri oyo aba ayagala okujjuliriza okuyonsa. Amakulu oli asobola okuyonsa okukkakaawo, naye kyalibadde ekirungi ye muzadde omukyala okuyonsa abaana emyaka 2 egijjudde. Kane gibeera nti emyaka 2 gibeera n'emyezi 24 n'emyezi 6 gye giba gisigaddewo. Allah gye yabalira olubuto, amakulu omuntu asobola okubeera mu lubuto lwa maama we okuva ku myezi 6 n'azaalibwa n'akula okutuusiriza ddala ku myezi 9. Kane kibeera ng'owekitiibwa Allah leve ey'omu lubuto yagiwa emyezi 9 alal aktharu, okusinga ennyo. Bwe gisukka 9 kiri mu abnormal. Bwe gisukka 9 tekibeera mu mbeera ya bulijjo. Erevo nebeerawo ng'omuntu aliikirizibwa ku ekyo maama we kyabaalidde. Maama we byalya nawe byolya. Oluvannyuma Allah tabaraka wa taala yuyassiru sabila fayakhruju at-tiflu min batni ummiha oba ummihi. Allah amwanguyiriza ekkubo n'afuluma mu lubuto lwa maama we. Qala Allahu taala fi marhalatayn, Allah yogera ku marhala ezebbiri. Yagamba nti qutila al-insanu ma akfarahu min ayyi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Omuntu akolimirwe yayitirira obukaafu n'obujeemu. Min ayyi shay'in khalaqahu, kintu ki Allah mwe yamutonda. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, Allah yamutonda mu ttondo ly'amazzi, n'amutonda ne yenkanankana mu lubuto lwa maama we n'afuluma nga muntu. Nga buli kimu ku ekiri, omwana agenda okufuluma mu lubuto lwa maama we ng'ayina buli kye tuyina: nnyindo kweri, amaaso kwegali, amatu kwegali, nga n'obwongo abuyina. Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassarahu, leve ey'okubiri oluvannyuma Allah n'amwanguyiriza ekkubo. N'abeera ng'omuntu oyo amwanguyiriza ekkubo, Allah tabaraka wa taala n'amwanguyiriza n'afuluma mu kkubo lya maama oba mu lubuto lwa maama we.
afuluma talina kyamanyi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah abafulumya mu mbuto z'abamaama bammwe nga tebulina kyemumanyi. Thumma sabila yassara. Leve eddako ebeera yakufa. Eyo muganda waffe gyabuuzaako olugendo lw'okufa abooluganda olugendo lw'okufa min a'zami almarahili mu levels ezikyasinza okubeera ennene era ez'amaanyi ez'entiisa marhalatu almaut yerevu y'okufa. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagyogerako ebigambo bingi. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam najyogerako ebigambo bingi. Bakhalifa be bajyogerako bingi. Abamanyi ba umma bajyogerako bingi. Newe ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ekisookera ddala ffenna yatubika tuli balamu. Nze naawe n'abasigadde ng'atandikira ku nabbi wa ummin. Yagati innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun Muhammad oli mufu wa innahum mayyitun n'abasigadde bonna bafu. Amakulu teri agenda kuwona kufa. Okumanya teri agenda kuwona Allah agamba mu Qur'an aynama takunu yudrikkum almaut walau kuntum fi burujin mushayyada. Yagamba ekitiibwa Allah nti aynama takunu wannajmu bamuli yudrikkum almaut okufa kugenda batuukako walau kuntum fi burujin mushayyada ne munaabeera mu bizimbe ebigumu. Kizimbe kigumu kizimbiddwa mu nzimba efaanana etya. Allah agenda kutumayo malayika ekukimeyo bakitaddeko tashiyid bakinywezezza bazimbye n'amayinja gorofa. Walau kuntum fi burujin mushayyada okufa kugenda kusangayo. Okumanya okufa kigambo kinene. Allah yatugamba nti tukudduka teri ayagala kufa. Bantu badduka okufa. قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقام الله تبارك وتعالى بقام بأنت وكفاك ومدك فإنه ملاقيكم. وكفا بنانك وكبسين كنا والله حق. وكفاك ومزما وكمانيك ومزما أجمع الكفر والمؤمن بتحقيق الموت. abakaafu bonna n'abakkiriza ffenna twakkiriza nti okufa gye kuli. Abakaafu n'abakkiriza bonna bakola ki haqiqatu musallama. Bonna bakakasa nti okufa gye kuli. Teriyo agenda kuwona kufa. Era omuwalimu omu yayogera ekigambo yali mutontomi. Yagamba nti eyali badde omuntu awona okufa yali badde nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yayogera mu bigambo bye mu kitontomi yaga nti ma faqada almaduna mithla Muhammadin. Ababasookawo teriyo muntu yali afudde n'aluma ensi eno nga munene nga nabbi Muhammad bwe yaluma abantu be yalimu. ما فقد الماضون مثل محمد. abasookawo tebafiirwako muntu afaanana nabbi Muhammad wala mithluhu hatta alqiyamati yufqadu. Era tejagenda kufa mu nsi muno okutuusa qiyama wegenda okutuuka okusinga nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. walau kanat ad-dunya tadumu liwahidi. Eduniya nebeera kubeera ng'egenda kuwangalirako muntu bbanga lyonna. lakana rasulullahi hayyan mukhallada. nabbi Muhammad yali badde awangaala ebbanga lye lyonna obulamu bwe bwonna. naye ekigambo kya Allah tabaraka wa taala kyamala okunywera
kullu nafsin dhaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu dunya illa mata'u alghurur. Kigambo kya Allah kyamala okunywera nti buli mwoyo gwonna gulina okufa, oba buli muntu alina okukomba kufa, buli muntu alina okukomba kufa. Empeera yaffe tujja kugisanga mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Olugendo lw'okufa lulimu ebintu bingi. Ekisookera ddala ti omuntu bw'abanga asemberedde okufa, bamalayika baddira amaaso ge gye gakoma ne bateekawo ejjiki nga takyalaba okujjako alaba ebyo ebikola ki ebiri mu mbeera eyo bamubulamu obwo. Era omulaba ng'omuntu avudde mu ntegeera eyammwe ey'obulijjo ali ku bibye, asemberedde okufa. bwe bamala oteekawo ejjiki aba alaba bigenda mu maaso mu pulogulaamu eyo ba mu lugendo olwo olw'okufa. Era okumanya abalaba ebyo bigenda mu maaso bingi ebitandika okukyukakyuka mu mbeera ey'obulamu. Malayika zijja ne zimulaga byabadde akolerera mu nsi muno. Fa in kaana mu'minan, bwabeera nga badde mukkiriza, zimulaga ejjana ne zimulaga n'omuliro ne zimuga nti muddu wa Allah, obadde ku nsi ng'okolerera ejjana eno Allah agikuwadde, oba kubanga obadde kukola mirimu mibi Allah abadde akuteekeddeteekedde ekifo kino. Bwe zimala okumulaga mu jjana byagenda okufuna era Allah byamuteekeddeteekedde, omuddu oyo malayika zisowola mu busowozi omwoyo gwe n'abeera ng'afuluma mu mpola. Kikyo Allah kyaga nti wannashitaati nashita. Allah alayira malayika ezisowola omwoyo gw'omukkiriza oluvannyuma lw'okumukonvinsinga n'okumulaga ebibaddewo. Tawalira, tomusanga ng'asambagala olw'okufa, mbw'awalira okumugjamu omwoyo. Ate waliwo abaddu nga bajeemu nga boononefu. Fa in kaana kafiran aw ilmurtab, ayinza okuba mukaafu oba abadde mu busiraamu nga tafaayo ku ddiini. Murtab tutegeezaamu indahu rib oba raib, ayina okubuusabuusa mu ddiini. Busiraamu alabanga oba bifaanana n'amadiini amalala. Ali awo yeekolerayo byayagadde mu ddiini. Omuntu afaanana bwe batyo bamuyita murtab. Bwabeera nga afaanana bwatyo, malayika zimujjira n'ekifaananyi ekyejjana n'ekifaananyi ky'omuliro na biki byagenda okufuna mu muliro, n'ekifaananyi ky'ejjana ne bakireeta gati muddu wa Allah obadde ku nsi nga tofaayo ku nsonga za ddiini, edduniya yakumalayo ogikoleredde ebbanga ddene, okoze bino, obudde bw'obadde obumala mu betingi, obudde bw'obadde obumala mu kuwakana na kunyumya ku nsonga za mipiira, wagaana okuwaayo obudde ku nsonga eyakutondesa mu nsi ey'okusinza Allah. Obadde onoonya nsimbi ne zimulaga ali awo, baga sukaali yagenda omutta, oba bagamba pressure zimukubye, abantu we balya, ne zimulaga malayika nti olw'okuba badde otakabiranira dduniya, eno ejjana Allah agikumye, akuwadde omuliro gwo gwe guno n'ebibonezo byayo bye bino. Omuntu awalira aba takyayagala kuvaamu omwoyo gwe kugenda, guwalira. Allah n'aleeta malayika special za kukandula, baziyita namukandula. Era Allah yazogerako mu Qur'ani n'aga nti wannazi'ati gharuqa. Allah alayira malayika enkanduzi, ensikambuzi, enkuukuuzi, nga zikandula zisikambula emyoyo gy'abakaafu n'aboononefu. Abali awo ng'eddiini bagifuula muzannyo, bagifuula kuzannyirira. Tatwala budde bw'okusaala sola, tafaayo budde buwaayo kutuulakaawo kujjukira Allah. Malayika ne zitandika osikambula, era omuntu oyo zigenda okumuleka
ngajjudde amabwa buli wokwatako wonna ku mubiri gwe mabwa sikambula musikambula gwagala okuwalira so omuntu omwononefu bwatyo bwakwatibwa n'omukaafu bwe tumalirizaawo omuntu afudde ateekebwateekebwa omukkiriza bamuzza amaaso n'abatali bakkiriza abamu babasa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'aba afa tatbau ainaahu amaaso ge gano gagoberera arruha omwoyo so omuntu bw'aba afudde amaaso ago mugazze era omuntu emba zino zitera okubeera nga zeesudde luno ne ludde eno ogenda okulaba nga ayasamye amateeka g'eddiini nga gatumusiba akaba kyekimusibisa akaba ne basiba akawuzi ne bakasiba paka eno ku mutwe kakwate emba zino zireme kweta bwe ziti olw'ensonga mu prosesi y'okutwala omwoyo bingi ebigenda byeta byeyawula kati olw'obutatiisa bano bagenda omulabako kaseera akasembayo abagenda omunaaza tusiba akabaako bwe tumaliriza omuntu oyo ateekeddwa okufa tumuteekateeka oba omuntu oyo afudde tumuteekateeka nga tetusookerako kumugyamu ngoye zino lwaki tibwamala n'engoye akaseera akawanvu zimufumba n'avaamu raiha alkariha oluusi ensu ezitali nunki tumugyamu engoye ne tumuteekako olugoye lumu okuva waggulu paka wansi bwe tumala omuteekako olugoye lumu okuva waggulu paka wansi ne tukwata omufu waffe oyo ne tumuteekateeka mu budde obutali bwawala abeere ng'agenda okufuna okunaazibwa kino kikyamu okubeera nga abantu babakeereyesa buli kaseera akabanga akawanvu omuntu n'akeerewo olunaku lulamba yafudde jjo mbwate tumuziike essaawa 8 lwaki aziikibwe ku ssaawa nga 2:3 ez'okumakya aziikibwe essaawa nga 4 ekinene nnyo yafudde ekiro kyonna n'asigalawo nga mumukuumye lwaki batereka abafu mu ntereka efaanana bwetu abantu babikola naye babikola mukhalafata sunna era obubi obuva mu ekyo bwonna budde erimu abakuuma omufu mu expenses zemukolako mu mbeera ey'okubeera nti omufu akyuka byonna ebizibu bidde gye muli era olina okuteekayo bamukuba eddagala simemba tuliitinga omulambo naye omufu waffe afudde essaawa 6 ez'ekiro abantu mu kifo ky'okuddawo okwogera ebitaliimu tuteeketeeka omufu waffe kuba gwe mukolo omukulu gwatwagalako kumuteekateeka abeere nga yujahazu lilgusu ateekebweteekebwa okunaazibwa omuntu ono afudde tumutwala awantu otutera okunaaliza ku bigogo naye muba muzimbye ekifo kyammwe nga kirungi mumuteekako buteesi nga mubwebasizzaako nga mutaddewo n'awaana ayita obukyafu era womutuuzaawo ebiseera bwe bibeera nga birimu akabugumu tewali bwetaavu bwa kunaaza muntu n'amazzi gookya kiringa bwe tubeera webeerawo ebbugumu nga lingi omufu tumunaaza n'amazzi agaki newankubadde nga abamu kuba wali mbalaba nti olw'okuba olubuto luno lusobola okuta ebyeteeseteese okubeera nti bifuluma n'okuyiwako amazzi agookya n'okunyiga birifqi kyensonga lwaki amazzi agookya gabeerawo amatonotono tuyiwe ku lubuto luno lusobole okuta mufu oyo tusobola okubeera nga tugenda okumunaaza tusooka kubeera nga tutunuulira nnyo nga nawe bw'oba ogenda okunaaba oba okufuna ewuzu osooka kwerongoosa n'okakasa nti mbutuufu nteredde era ntukudde mu bikwatagana n'okweyonja wansi kati tukwata omufu waffe ne tumuteekawo tumutadde bwe tumuteekawo tumutadde ne tusooka tutunuulira ekifo ekivaamu obukyafu ddala atukudde ekyo kyekisinga okubeerako omulimu omunene ogw'okunaaza era omufu oyo tumukwata ne tugaziyaamu ku magulu katono ne tubanga abamutuuza tufuna omuntu omu n'amukwata eno n'amutuuza wabanga amutuuzizza amagulu n'abeera nga gagaziyeemu katono ne bafuka amazzi ku lubuto luno ago agabugumamu era olugafukako ku lubuto akaseera tukwata olubuto netugenda nga tulunyiga birifqin n'obukwata mpola so si kunyalukunye olwaba walimu abamu akunya omufu nanyola omufu olubuto kiringanga nawe bwogenda muki bwogenda mu ttooyi
si buli ebiri mu lubuto birina kuvaayo lumu la abawalimu bagamba anyiga birifiki na mukwata mpola liyakhruja ma kana mutahayian lilkhuruj ebyeteeseteese okufuluma bisobole okukola ki okufuluma kakati bwe tunyiga mpola mpola bwe tutyo tukwata omufu waffe bwe tumukwata nitandika okukwata akawero nitukateeka ku mukono guno ogwa kkono nga bw'ogenda omutawaaza bw'otunula ku kawero ako k'otaddeyo ddala obukyafu kwe buli n'ogenda ng'ofuka mpola era amazzi nga bwe banyiga paka bwe tukakasa nti obukyafu buweddeyo nga naye bwe weekakasa ng'olya emmanja omaze okusitanja nti obukyafu bukuweddemu omufu waffe oyo tumukwata bwe tumala okubeera nga tukakasizza nti ddala tumaze okumuyonja ebifo bye ebyekyama atukudde tukitegeerera kawero kano ke tugenda tumunaaza nako nga bwe tufuka amazzi ti ddala atukudde tukwata omufu waffe ne tubeera nga tutandika omulimu gw'okumunaaza tutandika na wuzu n'omunaaza nga onaaza emikono bw'omala okunaaza engalo ze n'okwata amazzi n'okuteeka kaweerera akakalu amazzi n'omuyisa mu mannyo gano oluusi gaba geekutte naye ogenda oyisaako bwoti ne mu nnyindo muno n'okola n'oyisaamu n'okwata amazzi ago n'omunaaza feesi ewuzu n'ova ku feesi n'onaaza emikono paka eno okuva eno kakokola paka eno ku ngalo bw'omalaawo n'onaaza era n'omukono guno ogwokubiri bw'omalirizawo n'okwata n'omusiiga mu nviiri bw'omala n'onaaza ebigere bye paka wuzu weekola ki bweggwayo bw'omala okubinaaza tukwata omufu oyo ne tutandika okumunaaza nga tutandika ku mutwe ba ekyovu ku mutwe ne sabbuuni alimu kawoowo n'onaaza omutwe eno paka bw'ogenda ng'onaaza omukubako ekyovu omubiri gwonna n'ogunaaza ng'otandikira ku sayidi eya ddyo bw'ogira bw'oti n'omuwunzika kano akawero kennyini nnyini oba essanda eyo tuyuzaako ekiringa ekyangwe n'okikubamu ekyovu bwe bamuwunzikira ku sayidi eya ddyo ne bamunaaza mu mugongo eno n'akabina paka eri wansi ne banaaza nabwe kityo sayidi eya kkono ne bamusitula ne babanga bamutuuzaamu era ne banaaza omugongo ne banaaza akabina eno paka ku sayidi eya kkono paka wansi eno ku bigere bwe batyo banaaza omufu bwe tumalirizaawo omufu waffe okumunaaza tumunyumunguza omulundi ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu ne tulaba nti omufu waffe akoze eki anyumunguziddwa oba atukudde buki bulungi tuleeta olugoye bwe tuba tunaaza omufu enetera kuba nsobi tukwata olugoye abamu banaaza omufu nga yenna bamutadde mu lugoye tukwata akagoye akalinga enkutu ne tukabikka okuva mu maviivi paka mu kundi wano era abanaaza omufu nga bakyala nga omufu mukyala balina kuba bakyala abanaaza omufu nga musajja balina kuba basajja ku mukyala musajja teriyo bwetaavu bwagenda ate kugenda wanaazirirwa baki kunaaza mufu mukyala okujjako nga tutegedde nti bano tebasobola n'obeerawo kubalagirira bulagirizi so si kubeera eri gye bakola ki gye banaaliza kati mukole bwe muti kati mukole bwe muti kati mukole bwe muti bwe tumalirizaawo tukwata omufu waffe ne tumuteekako olugoye tugambye nti bwe tuba tumunaaza tumuteekako akagoye wano tugenda olw'obutateeka bwereere bwe wabweru amateeka g'eddiini tegatukkiriza kumala galagalaga bwereere bwa mufu buli muntu abulabeko tumunaaza tuyisaamu buyisa bwe tuti era n'olugoye tuyisaamu wansi eno ku kagoye ako so si kumubikkula abeere ki abeere bwereere okujjako ng'omwana tanaba kutuuka mu myaka gya bukulu myaka 2, 3, 4, 5 otusobola okumwambula ne tumunaaza munaaza efaanana bwetyo tumuteekako olugoye oluvannyuma lw'okumutukuza olugenda okumukaza amazzi ago galeme tukoza kuzirize tugenda omuteekako essanda tuba twazitaddewo bw'abeera ng'omufu waffe afudde nga musajja tumuteekako engoye 3 nga weeziri bw'abeera nga mukyala bayogera ebigambo bingi abawalimu abagamba nti tumuteekako 3 era bwoba ozibazeebazeemu n'abagamba 5 simaliriza ziri 3 kuba luno lwe bakutulamu ne bajjamu enkutu ne bakutulamu ne bajjamu kino kyayambala waggulu ekiringa ekkanzu ne bakutulamu ne bajjako n'ekitambaala waggulu kye bamusiba kati tuzinga mu ngoye ezo 3 nga tumuzinga oluvannyuma lw'okumunaaza era enzinga gye tuzingamu bangi mbawali mbalagamba nti tuzinga nga bw'osiba ki emikono mu sola otandika n'oleeta lihaafu eno eya sayidi eno
nogizinga paka eno nokwata eyokubiri era nogizinga nokwata eyokusatu era nogizinga mu nzinga efaanana bwetyo paka omufu waffe tukakasa luno olugoye olusembayo n'olwokubiri tuteekako akagoye akawanvu ketubeera nga tumusibisa aleme kulebeeralebeera nnyo nga tumutwala tukasiba ne tumunyweza bulungi tuteekako n'ensimattulizo bwe tutuuka eri mu kabbuli tukajjako omufu bwaffe bw'aba amaliriza okubeera nga azingibwa tumuteekateeka omuteeka mu jjanaza bwe tumuteeka mu jjanaza olwo aba aliredde okusaalibwa era waliwo ebiseera nga nabbi Muhammad yatugaana okusaaliramu omufu oba okuziikiramu abafu baffe ekiseera ekisookera ddala kiseera ng'enjuba evaayo ekiseera ekyokubiri kiseera ng'enjuba eri wakati kiseera ekyokusatu enjuba ng'ekola ki ng'egwa ebiseera ebyo bangi mbawali mbalaba tetukkirizibwa kuziikiramu bafu baffe ne bwe ziwera ssaawa nga enjuba evudde ekigero kyaffe mu ssaawa emu kitundu 2 awo tuziikirawo abafu baffe obudde ssaawa nga 4-5 tuziikirawo abafu baffe ffe twamanyira kimu nti baziika ssaawa 8 oba ssaawa mmeka 10 naye tuziika mu biseera byonna omuntu ne bw'abanga afudde ssaawa nga zino sigenda owera ssaawa nga 4 ez'ekirungu yabuliddeko ettaka wabeerawo abasobola okusima mu amangu ebitaalawo ebiri tusimirawo omuntu bugenda okukeera ku makya ng'asinkanye ebirungi bye byabadde akolerera ku duniya era nabbi yatugamba mu hadithi nga ntuufu nti bw'aba mukkiriza aga nti kaddimuuni mwanguyirize okubeera nga munyanguyiriza sobola okusinkana ebirungi byange byebandazeeko omuntu afudde olugendo olwo bwe lutyo bwe luli bwe tumaliriza okumusaalira bwe tuba tusaala wano tusobola okumusaalira bwabeera musajja nga tuyimiridde eno ku kifuba kye bwabeera mukyala tuyimirira wakati imaamu ayimirira wakati oba agenda tusaaza ayimirira wakati bwe tumalirizaawo omuntu oyo tuba tumusaalira tuleeta takibiraati 4 oba tusobola okwongerako ne zibeera 5 oba 7 oba 9 tusobola okuzireeta ng'ezo zonna twongera okumusabira okusinziira ku ebyo bye tumulabyeko omuntu ayinza okuba nga abadde munafu mu kino ngati Allah saasira omuddu wono gw'olaba abadde munafu mu kino Allah musaasire Allah musonyiwe Allah muddiremu ng'ogenda omusabira omuddamu eddowoozi ddamu mu mbeera efaanana bwetyo bwe tumala okusaalira omufu waffe tutambula butereevu ne tugenda wawe tugenda okuziika bwe tuba tuziika omufu waffe tumuteeka mu ttaka Allah nga bwe yagamba ti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mu ttaka muno Allah mwe yatonda omuntu era mwe tulina okumuzza mwalina okufuluma omulundi okugenda okukola ki okusembayo omufu bw'amala okuteekebwa mu kabbuli kiba kitegeeza nti atandise olugendo lwe olw'okubuuzibwa ebibuuzo nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yaga nti allahdu lana wa shaqqu lahum mwana ndani yaffe omufu waffe tumuteeka mu kisenge kye kimanyikiddwa bakiyita mwana ndani yaffe wa shaqqu lahum ate abakaafu bo tebabasimira ki mwana ndani babakolera shakku babateeka wakati awo ekyo kimanyikiddwa mu bigambo by'abawalimu n'ebigambo bya nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam bamala omuteekayo sobola okukozesa embaawo oba emiti ne tugenda nga tukubaka ettaka eryo n'abeera mu kisenge ekyo gye tumuteeka omuntu mwana ndani tumusimira okusinziira ku bunene bwaliko siteeka nti omuntu tumunyigiriza mu lutanga bamwe balowooza nti walina kupimawo olutalukaluka la wabeera munene tojja muteeka mu lutaalu era tajja kujjaawo ojja genda okumaliza era nga mufunye emirimu tulina okubeera nga tusima mwana ndani eno okusinziira bagita lahdi okusinziira ku bunene bw'omuntu waba munene tusima nnene wabeera mutono tusima ki tusima ntonotono kakati ne tugenda mu maaso omuntu ono tugenda nga tuyiwako ettaka mu kino ekinnya ekisigaddewo ebbali paka bwe tutegeera nti kabbuli yaffe tugiyeeko ettaka ekigero kya luta tetugulumiza kabbuli si nkola yaffe ekyokubiri tetukola nga bannabbidaa enkola ey'okubeera ng'omufu tumuwolekereza amaloboozi enkola nabbi Muhammad ne basahaba tebagikolanga keberenga eddoboozi lya kutendereza Allah tukakkanya amaloboozi tetukkirizibwa gawanika galina kubeera sirran nga ga wansi olw'ensonga nti omufu tawerekezebwa maloboozi kebeera tahlil kebeera tahmid kebeera tasbih
tetugiwerekereza muntu mu maloboozi agaki aga waggulu. Omufu waffe afudde, bwe tumala okubeera nga tumutaddeko ettaka, nabbi yatulagira okumusabira edduwa. Yagamba nti istaghfiru li akhikum, muganda wammwe ono afudde oba mwannyinammwe, musabire edduwa Allah musonyiwe. Wasalu lahu tathbit, musabe Allah amunyweze. Fa innahu al'ana yus'al, kubanga omufu wammwe ono agenda buuzibwa ebibuuzo, era abuuzibwa ebibuuzo mu kiseera kino. Era nabbi yatugamba Muhammad alayhi salatu wassalam ti almayit yasma'u qal'an 'ali ahadikum, awulira emaloboozi g'engatto z'abantu abasembayo nga bava ku makbar, ku limbo. Bwe tuvaawo teriyo olukuŋŋaana lwonna lukkirizibwa kubeera nga lukolebwa ku muntu oyo. Basahaba bagamba ti kunna na'uddu, hadithi mweri oba atharu mweri mu sunan abi Daud, kunna na'uddu al-ijtima' ba'da ad-dafni, twalabanga enkuŋŋaana zonna oluvannyuma lw'okuziika omufu waffe mina niyah, nti biba mu biwoobe ebibi nabbi Muhammad byeziiza. So teriyo olukuŋŋaana lwonna lubeerewo oluvannyuma lwa kufa kwa mufu mutukuŋŋaanye mu makaage tugenda kusoma dduwa. Era n'omwana wattu ebigamba bamukuba wali mbabibuusa amaaso, naye yali entegeera y'abasahaba abaali batusinga okwagala eddiini eno era abasinga okutegeera eddiini eno. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafika barakallah. Kibuzo ekiddako kigamba Sheikh, kituufu nti omusajja bw'afunisa omukazi olubuto nga si bawowe mbu bakkirizibwa okukola nikah singa omusajja yeekakasaako nti olubuto lulwe? Ensonga ezikwatagana n'omukyala afunyisiddwa olubuto awoowebwa tawoowebwa kuliko ebigambo bibiri inda al-ulama. Ekigambo ekisookera ddala qawlu al-jumhur, ekigambo kya jumhur al-ulama ekigamba nti omukyala bw'aba afunyisiddwa olubuto tawoowebwa, abeere nga agenda okumuwowa ye nannyini lubuto oba si ye nannyini, tawoowebwa paka nga amaze okukola ki? Okuzaala. Eyo qawlu ya jamahiri al-ulama, yaba walimu abasinga obungi. Qawlu ey'okubiri ye qawlu eya shafi'iyya, eyaba madhhabu aga imamu Shafi'i. Abagoberezi oba abantu ba Shafi'iyya balaba nti omukyala ow'olubuto fihi tafsiri, tunnyonnyola, mulimu okunnyonnyola. Bw'abanga nannyini lubuto yagenda omuwowa fayajuzu lahu an-nikah, ayinza okumukobeera nga amuwoowa omukyala oyo, kikkirizibwa bwe bagamba. Bw'abanga nannyini lubuto si yagenda omuwoowa fala yajuzu lahu nikahuha, tekikkirizibwa kuwoowa mukyala oyo. Lwaki? Bonna ate nga beesembesa hadithi emu nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la yambagi li ahadin, ekigwanidde eri omuntu an yasqiya zar'an ghayra, okubeera nga afukirira ekimere ekitali kikye. Bano bagamba nti olwedde mu sharia omuntu awadde omuntu olubuto terubeera lulwe kasa, lubeera nga talumuwadde mu mateeka ga ddiini. N'olwensonga eyo weba nga si lulwe tateekeddwa, ya hadithi gye beesembesa. Na bano bagamba nti eyo hadithi yadde nga si lulwe naye tukakasiza nti yalukola ki? Yaluteekamu amakulu. Tabeerako n'amazzi malala gagasseemu, gabeera mazzi ga muntu atya omu. Abashafiya ne bagamba nti otukkirizibwa omukola ki? Okumuwoowa singa akakasa nti olubuto lulwani lulwe. Wabula ate banywera nnyo ku nsonga egamba nti omwana oyo tabeera wuwe, be basinga okunywera Abashafiya nti omwana oyo oluvannyuma lw'okufuluma tabeera ki? N'abawalimu abalala banywera ku nsonga eyo nti omwana oyo tabeera wuwe. Lwaki? Nti omwana wa haramu munnange oba omwana ow'obwenzi. Ebiseera ebisinga obungi mukyala bw'abeera awo tetumanya ani yayitayo, abataliiko lukomera nti ono ebbaawe, ono asobola okugendayo n'omulala nga gwe wayitayo n'omuwa olubuto mu mbeera etali ntuufu. N'abalala basobola okukola ki? Okuyitayo. Katugamba
nti olwokuba buli omu asobola okuyitayo toyina confirmation gyosobola tuwa gyolubuto olwo lwange era omwana oyo wani omwana oyo wange. Tugamba tutya ti qawulu ya jumuhuru yaba walimu egamba nti omukyala w'olubuto tawoowebwa yesinga okubeera athbat, yesinga okubeera enywevu, newankubadde nga qawulu y'abashafiya nayo tugiwa ekitiibwa. Waliwo mu mawanga agamu ng'esobola okukola mwana wattu naddala gali mu shariya enjabayaba oba abantu nga shariya tebagikola ki tebagitunuulira namaanyi. Naddala nga wano tekola omuntu bw'aba afunyisiddwa olubuto mu mateeka agalimu oba mu nsi eza shariya aweebwa ebibonerezo. Afunyisiza olubuto noono afunye olubuto bamuwa ebyo kibonerezo. Kisokera ddala bamukuba kibooko 10 muntu nga bamufunyisiza olubuto. Ekyokubiri tagribu sana bamusibayo omwaka mulamba. Kati omwaka ogwo tusobola okubeera nga tugumiikiriza asobola okumuwa oluvannyuma lwaki lw'omwaka. Naye wano ekisajja ssebo kyendaawo bekivubuka ne bakireka nekirya butaala. Ogenda okulaba nga kitambudde nga kidda nga kyongeramu n'olubuto olulala. Ogenda okulaba nga kyongeddemu n'olwokumeka. Tewaliwo mateeka gamanyikiddwa. Kyova olaba walimu abamu bagamba nti ekyalibadde ekituufu kwe kubeera nga qawulu ya Shafi'i ekola bwe tukakasa nti olubuto yalumuwa babawoowe khalasi. Kyekisinga okubeera ekirungi naddala mu nsi ezifaanana bwe zityo, naye nga qawulu esinga okubeera enywevu. Era nange gye mbeera emabega waayo nti omukyala ali olubuto tebamukola ki tebamuwoowa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Shekhe, bwe kibanga omwana w'obwenzi ayitibwa mwana wa mukyala, lwaki omukyala takkirizibwa kumugaba? Omwana w'obwenzi bw'abanga wa mukyala lwaki maama we tamugaba? Ensonga lwaki tamugaba? Omukyala tagaba mukyala. Nabbi Yaziza alayhi salatu wassalam omukyala tagaba mukyala, wabula alina obuvunaanyizibwa ku ye. Alina okugaba omukyala, alina kubeera ani? Alina kubeera musajja. Bw'atyo bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne Allah bwe yagamba mu Qur'an, fankihuhunna biizni ahlihinna, mubawase okusinziira ku lukusa okuva eri bakitaabwe. Ahlihinna yali ategeezaamu bagaba mina dhukuri mu basajja. Kati omuntu singa azaliddwa maama we mu ngeri ey'obwenzi alina obuvunaanyizibwa obumugaba. Alina kubeera imaamu kubanga oyo talina waliya mugaba. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ti al imaamu waliyu man la waliya lahu. Imaamu agaba omuntu afaanana bw'ati atalina akola ki amugaba. Bangi mbawalimu nga balaga nti ne bwabeera ne bakojja nga basiraamu endaba yaabwe baga nti sayidi y'ebukojja yonna tekola ki tegaba. Bangi mbawalimu balaba nti ne bwabeera nga sayidi y'obukojja waliwo abasiraamu, sayidi y'ebukojja tekola ki tegaba. Sayidi egwaba erina kubeera yaani ya taata, okuggyako nga wabuliddwawo. Era balaba abawalimu nti ensi yonna bwe bateriimu imaamu wayinza okubeerawo munazamatu islamiya fi tilka albiladi. Mu nsi ezo musobola okubeeramu organization y'obusiraamu ekolanga waliyi negaba omwana oyo. Bw'aba taliiwo omusiraamu yonna gwe tuba tusanze asobola okubeera nga agaba omwana oyo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba Shekhe, singa nsala eswala mu bad place wabula nga waliwo abantu abalala nga babiseeko ebitundu byabwe ebyensonyi byokka, Shekhe eswala yange etuuka? Agamba nti singa nsala eswala mu bad place wabula nga waliwo abantu abalala nga babiseeko ebitundu byabwe ebyensonyi byokka, abuuza nti swala ye etuuka? Abuuza agamba singa asaala essola ye ng'ekifo waali kibi, ng'abaliwo bambadde babiseeko private party, bifo byabwe byakyama byokka, essola ye etuuka? Bw'aba talina alternative nga tewali kifo kyonna
teri kubuusabuusa eswala ya Allah agikkiriza kasita wabeera nga tewali alternative yonna talina kifo wasobola kuwenjuka agenda asaaliraawo ne wabeerawo alternative ekyo ekifo kiveemu genda osaalira awantu nga tewaliwo mbeera eyo y'abantu baseegu abafaanana bwe batyo oba bakunamye akiise na kifo kibi genda osaalire walala. Ardullahi wasaa, ensi ya Allah ngazi, osobola okusaalira wonna woosanze obusubi oba woosanze ekifo nga kyere n'osaaliraawo wekitiibwa Allah akkirize eswalayo. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Wafiika barakallah. Ekibuuzo kigambo ekiddako, sheekhe, kikkirizibwa mu busiraamu omukazi okugamba omusajja nti gwe abampasa bwe kiba nga si kituufu neme kugwa mu nsobi? Omukyalo ogamba omusajja nti gwe oba ompasa, yadde nga wano muada ye waffe sikiriiwo nnyo naye tekirina buzibu bwonna mu ddiini. Teriyo nabbi waffe Muhammadi we yakyogererako nti kikyamu, bali kyalabwako nga ne nabbi waali. Mukyala najja mu maaso g'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam namugati omubaka wa Allah mbadde nsaba ompasi. Nabbi n'amutunuulira bw'ati, najja amaaso wansi n'agambusa waggulu n'agassa wansi, mukyala n'asigalawo ng'ayimiridde. Sahaba yaliwo n'amugati ya Rasulallah, in lam yakun bika fiha haja, bw'obanga tomuyinaamu bwetaavu, fazawijuniha iya, mumpenze mukoleki muwase. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kutuma sahaba agenda anoonye kyagenda omuwaayo mahari. Sahaba n'anoonya n'abulwa. Nabbi n'amubuuza, toyinaawo walau khataman min hadid, yadde akaweta k'ekyuma kekaali kasinga okubeera layisi, ogamuwenga amahari? N'amugamba sifunye okuggyako enkutu yange eno. Nabbi agenda okutunulira nga bw'amuggyako enkutu asigaliraawo. N'amuga nti oyina ki mu Qur'an? N'amuga nti nina essuula eno n'eno n'eno. N'amuga nti mukufumbiza mwekyo kyoyina mu Qur'an, nga kyategeezaamu agenda abimusomese omukyalo oyo. Kitegeeza ki? Nti nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam ku kyafaayo ekyo bw'abanga teyafaayo kuddira mukyalo ono kutandika mugamba ojja otya n'oŋŋamba ebigambo ebyo, kitegeeza nti kituufu nnyo omukyala akkirizibwa okwetandikira omusajja bw'amulabamu obulungi. Namuga nti mutuufu, kulabyemu obulungi, si buseegu ng'abamu bwe balowooza, kubanga kyakolebwa nga n'atusinga obulungi waali n'atakyogerako ng'obuseegu. Naye muada yaffe wano Bannayuganda si kyangu kukisanga mukyala kuvaayo n'akola ki, n'ayogera ekyo. Oluusi otera kukirabiramu ishaara, naye omukyala bw'aba akyogedde tayina musango gwonna mu maaso ga Allah, era bw'aba amulabyemu obulungi ayogere naye abeere ng'amukola ki. Kigambibwa ne Khadija ye yatandika nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ye teyajja direct naye yatuma omuntu n'atuma Maisara n'amuga nti genda oŋŋambire Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo bye yamugamba. Maisara n'amwogereza, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeeranga awasa Khadija radiyallahu ta'ala anha. Katugamba tutya ekyo tekiri mu buzibu mukyala kukikola, era tebuba buseegu ng'abamu bwe balowooza. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, nsaba ku masala ga aya eya 31 mu surati Al-Mudaththir. Aya 31 egamba etya? قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. آية شغامبوا
abakaafu abaali abanene mwalimu Walid ibn Mughira shaballah abakolimire ne banne balaba nti Allah tabaraka wa taala kiri kye yagamba nti bamalaika alaiha 19 waliwo ayini ya waggulu Allah tabaraka wa taala gye yagamba nti lawahatan lilbashar alaiha 19 omuliro guliko bamalaika 19 abagukuuma. Allah bwamala okussa aya eyo Walid ibn al-Mughira bwembaseerabidde n'omu n'abalala ku basanadidi Quraishi bakuŋŋaanya olukiiko ne baga nti Muhammad yaga nti omuliro gugenda twokya guliko bamalaika 19 kyava atandika obbakasama n'aga nti 19 wamu n'akwatako bameka onagamba nti nja kukwatako 2 n'atandika obbagaba nti gojja kukwatako 2 naawe abasigadde mubandekere n'akuba n'ekifuba mubakole ki mubandekere yaga nti bamulekere. Allah kwe kumwanukula n'aga nti wama ja'alna ashaba nnari illa malaika tetwafuula bantu bakuuma omuliro okujjako bamalaika si bantu nga mmwe tetwafuula bitonde bikuuma muliro okujjako bamalaika. wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru n'ennamba yaabwe okubeera 19 kikeme eri abakaafu. malaika egenda kukwata omukaafu emusibe nga Allah agigambye khudhuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu emusibe ng'olabira ddala kikemo. omanye omuntu okukwata akabadiya ne basiba mikono ne bateeka eno mabega n'ekitabo ajja kifunira wara adhahari mabega wa mugongo gwe ng'emikono bagisibidde eno nga Allah bwe yagamba mu ssuula emu ti wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fasawfa yad'u thubura ng'awoowoola olwowola b'omulango munene abamaze omusiba talina kyakukola. ensonga lwaki Allah yaga nti fitna bamalaika bano kikemo lillazina kafaru eri abaki abakaafu. Allah agamba jalla jalaluhu waliyastayqina allazina utul kitab n'abakristu Allah be yawa ekitabo n'abayudaaya basobole okubeera nga bafuna yaqiini mu ebyo ebyakka nti Allah tali ku muzannyo. waliyastayqina allazina utul kitab basobole okufuna yaqiini abalimu obulungi basiramuke nti tebigenda kubabya. wayazdada allazina amanu imana ate bamalaika abo okuba bannyonnyola alimu obukkiriza mu ffe tweyongera obukkiriza. Allah aganti wala yartaba allazina utul kitaba walmu'minun n'obutabeeramu kubuusabuusa eri abo Allah be yawa ekitabo abakristu n'abayudaaya kubanga byakka mu bitabo byabwe. walmu'minuna naffe abakkiriza waliyaqula allazina fi qulubihim marad walkafirun era ekyaseekesawo bamalayika abo abantu abayinamu okubuusabuusa mu ddiini bajja kwogera ebigambo bino والكافرون نابكاف ماذا أراد الله بهذا مثلا الله يكفانا نيكا بدا تغامبا تشيكا تجزام كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الله بواتو بوابوزا بابا يغدي aleta kyakulabirako buli omu n'apaalira gy'apaalidde n'aleta ekyokulabirako ng'ekyo buli omu n'akivvuunula nga bw'akoze eki. abakkiriza bakivvuunula bulala abakaafu bavuma buvumi ne babula n'ebyo bibakoze eki bibabuze nabyo. n'agamba Allah tabaraka wa taala kadhalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wama ya'lamu junuda rabbika illa hu teryamanyi jerya Allah okujjako ye Allah. wama hiya illa dhikra lilbashar era ekyo Allah kireese nga kwejjukanya eri abantu. some Qur'ani wejjukanya otegeere nti jahannama abagikuumye si bantu. malayika akuzinga enzinga etali ya muntu munno. amaanyi ga malayika manene nnyo. Allah yali abatenda yaga nti shidadun bamaanyi alaiha malaikatun giladhu bakambwe nnyo shidadun ay shadid bamaanyi alaiha malaika omuliro guliko bamalaika giladhu nga bakambwe shidadun nga baki
bamaanyi kati nawano Allah agamba nti yakikola ekyo illa dhikra lilbashar sobola okubeera nga twejjukanya nakyo ebbanga lyaffe lyonna. Saba Allah taaso ebibonezo by'omuliro tuwejja n'owekitiibwa Allah tabaraka wataala. barakallahu fikum jazakumullah khair. wafiika barakallah. Ekibuuzo ekisembayo biidhinillah kigamba Sheikh, nsaba kumanya ku byafaayo byo ebyokusomako kubanga waako olina mungi nnyo era yagala okufaanana omwamagezi ki? Amma waako kubeera n'omungi fala siina waaka muki mungi. Amma ekikwatagana n'okusoma kwange natandika ibtida primary yange nagitandikira mu ssomero liri mu kyalo baali baliyita Buyomba, naye nentuulira ennamaawo P7 yange ey'oluzungu nagitundira awo nnama. bwe nvaawo nengenda ku Mahadi Bilali Bwayise nensomerawo ula idadiya thani idadi. Ku thalitha idadi Allah nagira mukadde wange ula idadiya bwe mba ndi mu siniya wano Allah nagira taata wange naafa. Bwafa ku Bilali Bwayise namalayo mwaka gumu nga sikyalina busobozi bweyongerayo, nenvaayo nenzija wano ku Mahadi Nagalama al-Islami wano Nagalama Islamic Institute nensomerawo senior 1 nensomerawo senior 3 senior 4 senior 5 senior 6 nga ntwala concurrent. Twasomanga fedda nga tusoma oluzungu n'oluwarabu. Senior fera twagituula nga tumaze okutuula thalitha idad. Bwe maliriza senior 6 nenvaawo awo nga maliriza senior 6 ey'oluzungu n'ey'oluwarabu nengenda ku Jamia Afriqiya al-Alamiya bagita International University of Africa esangibwa Khartoum mu Sudan eri awaggulu. Nensoma degree yange esooka emyaka gyali 4. Bwe navaawo nengenda mu kibayita Markazul Buhuthi wa Dirasati Afriqiya eri under that university eri wansi wa university eyo International University of Africa. Nensomerayo masters degree. Bwe namala nenkomawo wano era sinaba kwongerako, naye nsuubira insha Allah ebbanga sidde nengenda kutandika doctorate oba PhD yange insha Allah. Nsaba Allah nkwatireko. barakallahu fikum jazakumullah khair. Naye kyaga nti waaka nina mungira si kituufu. barakallahu fikum. wafiika barakallah. Tusaba wekitiibwa Allah abeere nga ateeramu obwangu. Tumwebaza wekitiibwa Allah tabaraka wataala kadde katumazizza wano abaddeko nekyataddeko taalik asobola okubeera nga ayagala okufuuka omuwalimu era alina kutambulira mu mitendera. Ava wansi n'asoma nga bwe tusoma wano n'atuula ibtida. Kati madarasa yaffe weeri wano eya Kalaji agita Kalaji Muslim Community tuma batya somero lyaffe Kalaji Nasaran Primary School. Wano wenyini wotandikira nozimba okusoma mpola mpola, era suubira nti kyetaagisa noteekawo abantu abakulu ne babeera nga batulirawo. Ffe wali waffe nawo twateekerawo ddala abantu abakulu okusoma ku Mahadi Mukono al-Islami. Bata ne bwobeera oli mukulu ng'oliawo ojja n'otuula saabiayo n'ogenda ng'olinnya. Bangi mu baganda baffe bafuniddewo bulungi era kati bamaze abamu thalitha idad. Situjja kuboogera abamu ku bawalimu babeera ne kumpewo okwo nga basomesa ne batuliddewo thalitha idad yawedde, kati bagenda ku marhala ga thalitha thanawi. Abalala batudde n'omwaka guno bagenda kutuula mwaka guno thalitha thanawi yaabwe. Bwe banaamala twagala basindika ku university nga bajja ne batusomyambako okusomesa eyo gye bayita enteekateeka ennungi. Nabwe kiti abaana bano mubapange mu mpanga ya elimu nga basoma ebintu bibiri. Asoma saidi ya secular ng'era essomero lyaffe lino erya Kalaji bwe likola, ne saidi yaki eya theology babeere nga basoma. Ekiseera bwe kinaatuuka insha Allah bajja kutuuka mu kiseera nga beba bateekeddwa okugasa eggwanga
mu kusomesa n'ebirala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. wafiika barakallah. tusaba allah abeere nga tugasa nabyo inshaallah. olw'obudde tetugenda kusukawo. wa barakallahu fikum. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.